N'ebintu byatabuse dda anti we twogerera munnange UCC evuddeyo n'ebeera ng'ate esuspendinga puroguramu ya Jennifer Full Figure kw'ossa ne Ssenkubuge ku Salt Media. Ene Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekumireko mangi genkuleetedde akkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo. Bannange omutimbagano gwonna guli mu kuba nti nate gujaguza olw'okuba nti no munnange UCC kyaddaaki ewulidde omulanga gw'abantu. Bulijjo abantu baavaayo dda nga bagamba nti omulamwa gwa puroguramu eno gwababula. Puroguramu ekwata ku ki? Nga puroguramu basusse okuba nti no bavuma nnyo. Kaakati ne wa Pastor Bugingo munnange si birungi. Puroguramu ye kumpi ebadde esinga okulabibwa ku Salt Media munnange bakyagisuspendinze. Ge mawulire ge tuli mu kuba nti nate etufuna. Nga w'oli mu kulaba ekiwandiiko ekyo mukwano, puroguramu y'omusunsuzi. Kino nno kyatabuse dda kaakati Full Figure ndowooza kati agenda tandika okusuulasuula ebipapula mu media houses ez'enjawulo. Kaakati amawulire we gagudde mu bantu ab'enjawulo batandise okuba nti nate bajaguza. Katutandikire ewa Ssefuko munnange ye bw'ati munnange bw'avuddeyo n'ategeeza oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti puroguramu ya Full Figure munnange UCC evuddeyo n'ebeera ng'ate esooka okugiyimiriza. Anyakaba akabira ki tumukabire Aha, we are summer. Ne Tamale Mirundi Junior wuno naye aliko kyagamba. UCC muwummuza ku mpewo ge mawulire agaakagwawo. UCC mbu ewummuza my sister Full Figure ku mpewo za Soroti oluvannyuma lw'aba complainants oba abaloopa okusukka. Omusunsuzi kati yo gye basunsula. Kale muli b'amaanyi mugizzeeko kati. Nabagamba nammeere si mwangu. UCC wiiki ewedde babadde ne meeting ne General Muhoozi era ng'ensonga ezaatutte UCC eyogere ne General Moke bantu mwe abavuma abantu ne mugamba nti muyina abanene. Nabagamba mu Uganda muno buba budde bwokka. It's just time. Obudde bwo kasita buggwako. Kati Ssenkubuge Soroti mugenda kutegeera ati eggwanga lirina amateeka. Eyo puroguramu mwali mwagitta dda. Muvumirako abantu temugambwako. Kati mulabye today. Abamu badde mugikolanga n'okusoma temwasoma. Toyina wadde ebbaluwa ya mugigi. Okeera tuula ku TV kuvuma bantu.
Nobert Events naye munange ngono babadde bagugulana nnyo ne full figure naye bwati bwagambye. UCC yanukudde omulanga kwa General Raiso. Program omususuzi eyimiriziddwa eyimiriziddwa azin egobeddwa ku mpewo era ekiwandiiko ngenda kibateerayo wano. Bino byenjogera sisanyukirako Soroti TV kuba Soroti TV teyimiriziddwa era tegobeddwa. Abakulu Pasa Bujingo ne Maama Makula program omususuzi tebagigobye bagobye full figure. Mwamulemeza ku TV amaze ku bantu emirembe avuma abantu awemula abantu buli kimu n'olwensonga eyo Maama Makula manyi wino omukono munene ku media yawo ya Soroti. Mwana muwala mumwesenyiwe si mwana wammwe si mwe mwamuzaala muvire ekyonzira mu kiteyi ensi kati ekikoleko. Twebaza General Raiso webale kulwanirira muntu wa wansi obaddewo ng'olaba ng'osirise bakomaze n'olyogerako ne bamuyimiriza. Full figure bamuwe programu ya kiro saawa 8 ey'okuwemulanga abantu beebase bwe munaba mukyamwagala ku Soroti TV. Yes, for us we are happy and extremely happy. Tetuli happy ndi Soroti efunye obuzibu. Soroti tefunye buzibu. Era Soroti TV egenda kusigaza n'ennomo programming zizaayo. In fact, aba Soroti omususuzi mugiyite omususuzi extra nga tekuli full figure. Mulaba abantu bwe bagenda okujettanira. Lugudde ku munyolo. Agenda kutegeera ensi nga yakuvuddemu Katonda nga yakutadde. Pasa Bujingo tutaase butaasa. Towolereza, towandika kwe mulugunya konna UCC kyesazeewo kyekyo period. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section naye obwedda munange full figure ye akola live ye ndoza amawulire obwedda tegannamutuukako bulungi naye ye obwedda akola live ye gyaviiriddeyo n'abeera ng'asabula buli omu avuddeyo kyakoze Fifi the Queen kibadde ekikambwe katubeere nga tukuwa akatambi kano. Tewalina akumanyi Uganda yakulema nalaba kana akakazi kewasiza akalenzi ne kakalema mukyala gundi omu bwati. Simanyi mukyalani konna kalinga ensundo z'ennyuma bekazi bagenda ne bazimba akayumba ebusabane kabalemerera ali amanyi nti amaze kayumba kalinga akayumba k'obumiyo ensi yamulema kali eyo mu Exile n'omusajja nako kamutwala ali mu Exile baliyo n'okwera batebeeraba ate bayinsobola bakkiza nti bafumbo omwami asule bamwasa nako kasule yokawumpuguma nawo vayo no gosheti ngoyogera kubiri mu Uganda oyogera ngani Bukeda TV yakulemeraki nga wasomba dogo ngawa wana na mulindwa onacho otamukola Bukeda TV yakulemeraki ne kafunte ntama kanonya platform ku bantu abasigala nga bakabi nze ndi wakabi era ndi relevant singa njogerako singa tonjogerako singa si wakabi singa tonjogerako ne gwane ampa advising na Uganda yakulema singa no wagenda mbulungi wandi badde oyogera wani wabasendeza abana bakubanja no sika baiche wala be yagamba ndi namubba kafunte ntama mukyala ngato kyayogera ndi mukyala gundi omu bwati omwana gwaleso baziza bafana bamuteekawa ngwazala mu Alex nowa omwana omu abasajja musanvu omwana gwasibanga ziza bafana aliwa hana ziza bafana wale omwatungako nga si yakwebakako manejero jali yakulema kwogera omwana omugabira abasajja 8 nga nawa Alex nawo oyogera gwe nga nemgoye zewajja bamalusi zakulema okuzaayo wewasiza obubagabaga sente ne zikuggwako zonna nekyokuba ne kikulemerera e Kampala ati wetubogerako abantu balowooza abantu beerabira ekintu kimu titubadde mu katogo keekamuwe kati ketwotolereramu kati bwe tubogerako kubanga TikTok yakajja bo balowooza nti tetubamanyi tibetwogera kuba buli mwagamba buli omu mwogerako mumanyi mukwano mumanyi nenanyini mwana mumanyi nebe yabba mbimanyi ebyapa bye yabba mbimanyi
byamulakira nomulakira n'omwana gwe yali amugabidde mumanyi kati lwaki abalaba muwandiika awo mwogeddeko ababimanyi babeera babimanyi tolowooza ndi njogera ku muntu nga simumanyi ngenda okwogera ku muntu nga mumanyi ate abantu abali mu Uganda nga muli mu buwambe mubuli mu buyimba bw'aba refugees temulina moral authority eyogera ku biri mu Uganda lwaki mwe mubyogerako ennyo mukomewo wano Uganda bamwagalawo nnyo wano omuntu abantu abali ebweru wa Uganda basooka tofuna mawulire ga wano kitegeeza nti obwongo bwonna mwagala n'obwongo bwasigala wano focus yonna eri wano ne okwogera okubeerawo kwammwe mulina kwogera kubiri wano